Kandi omulanga nti obulwadde bwa Ebola bundi bujjo tetuyinaako ddagala libuwonya. Mu kiseera kino nga Uganda erwana n'ekirwadde eky'Ebola okukitangira okusaasaana mu bantu, ekibiina ki FDC kivuddeyo ne kirabula ku buli bw'enguzi ate obuyinza okwetobeka mu kaweefube ono. The FDC also warns against corruption and abuse of public funds during this crisis. Ugandans remember how huge sums of money meant for COVID-19 response disappeared through inflated procurement and mismanagement. Senkulu wa FDC Engineer Patrick Oboy Amriat asinzidde mu lutuula lw'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kino najja na nkumbi n'alaga okutya kuba agamba abayinza okukozesa embeera y'obulwadde ne bateekawo obukwakkulizo obunyigiriza bannayuganda. Again, without considering how citizens will survive, government should prioritize measures that stop the spread of the disease while allowing Ugandans to continue earning a living wherever possible. The World Health Organization has issued guidelines on how to prevent the spread of this virus, and we call upon all Ugandans to follow these guidelines. Onera ayogedde ne ku bbeeyi y'amafuta agali waggulu n'anenya gavumenti olw'okulemererwa okuteekerateekera embeera eno nga wano anookodde amaterekero g'amafuta agaliwo mu biseera eby'edda nti kyokka kati gano gonna tegakyaliwo. But whereas this is a crisis that is global, this is not the first crisis that we are facing as a country in as far as fuel is concerned. Our government has had more than 40 years to prepare for any fuel crisis, but it hasn't chosen to do so. Whereas Uganda may not be able to control these international price escalations, any functioning government maintains fuel reserves enough to sustain the country for at least 6 months. When the NRM government came to power in 1986, fuel reserves existed in this country. Amriat ayogedde ne ku baminisita abaalondeddwa n'agamba nti tewaliwo ssuubi lya kulwanyisa nguzi nga President Museveni bwe yeewera olw'abantu abamu abaakomezeddwawo ng'era agamba nti engalo zaabwe si nnyonjo. The characters who have been included in that cabinet have been long-serving offences, most of them of Museveni. And they have not caused a change in the situation in our country. And so Ugandans should brace themselves for more of the same. FDC mu ngeri y'emu eraze nti neetegefu okusimba emabega w'ekibiina kyonna ekiri ku ludda oluvuganya ku nsonga ey'okuvaayo n'omubaka agenda okukiikirira abantu b'e Kalangala. Who might have a candidate, we are more than willing to come to Kalangala or any other by-election where we would not have posted a candidate to support that candidate. If there is a common opposition candidate, the FDC, in the spirit of unity, the spirit of working together, go to the field and participate in such an election. Chambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindiri.